abalungi bulijjo ow'emirimu gye teyeetereka omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo nange mbategeezaako nti kati tuzze twanyiza ate tufananyeeko ekirajje nakyo bwe kiba nga kinaavaamu oba oliawo enjulya eri munnange omuyala gyakwekula mu lukenke n'alyoka azina amagiringijja oba ameetooloolo tulabiseeko tetuyinza kugenda gwanswa ate tugenda ogw'ennyama kubanga kino kimanyirire ddala ate ekimanyire bwe kiba emmese tetomera buziizi mulowooza ntambudde bw'omu nzeka luno olwaleero lusala bbiri era kaŋŋambye nti mu butuufu kisaalidde mu ntamu amasiga ge ganaakola envubo ndi ne Ssaalongo muzaala babiri nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenfu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu eyakuwandiikira ekitabo Lulasangeye ngenda kukikulagako kansooke nninde Ssaalongo amale okweyanjula olwo nkomewo mbanjulire enteekateeka bwe tutyo bwe tuteeteranga bulijjo twagala okubeebaza yonna gye musinzire okubeera nga mutwegesa amaaso nze Ssaalongo sibajjime nga bulijjo ku mukutu guno kozi tuli ku Lulasangeye bosa tuli ku Lulasangeye butereevu Lulasangeye nange nesiimye okubeerako wano Abalasangeye mwenna mbabuuzizzaako manyi muli eyo kati muli kabulindiridde ng'engongo ey'omulyango wetakubanga ofuluma toyinza kugiwona ng'oyingira nabwe tutyo nga bulijjo simanyi wa bosa wantwala naye nze ntuuse weewaawo abeeyanjulidde mumuwuliddeko Ssaalongo n'olwekyo mulina okukuba emizira gy'aba Ssaalongo ne bannaalongo mu Buganda bannange mugira nti wusi Ssaalongo ne Naalongo wusi nti emizira bagikube waliwo eyaŋŋamba nti ayagala balongo atalina mukyala neŋŋamba kakatyo kibanga bw'onogenda mu nnimiro naye nga tolina nkumbi ekyano kaleko kuba osobola okukuula omuddo ekyo kaleko wamma ate okugenda ku nnyanja nga tolina ddobo onogayingira buyingiza obuyoole okugyako ng'oyagala kufiira bwereere nakuviirayoawo nga tofunye bwe bayita okuteganira obusanga ategudde ekise kakati nno bannange ebitabo Olulasangeye weekiri Ssaalongo nakimwanjulira dda akimanyi bulungi ate n'effumbekero ly'ebisoko wekiri Olulasangeye kya mitwalo 10 effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 waliwo kino ekipya ekiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba Olulasangeye gwo Ssaalongo olumanyi bulungi mu lunabuddu dictionary Uganda tusogiyita enkuluze wotyo enkuluze etterekero ly'okumanya weebale nnyo kati ne wabaawo bassekabaka b'ensi muwawa ne wabaawo effumbekero ly'ebisoko ne wabaawo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ebyo byonna byawandiikibwa mu Bosa Nseregganyi ddala Busiro ddala Busiro olinayo kiki Busiro eyo mbugayo ninayo weyita nnyo mu omanyi kirungi nnyo okweyita eki njagala atubuulire olinayo embuga olinayo kijja kiki kati eryamu Nabusiro lino era awo wenyini we lyava eri gye nzaalibwa ne bwe ndiba nga nzijuluddwa mu bulamu buno obw'ensi era gye mulinziza naye atalifa yaani ne bwe naakutya tulagalira kubyogera naye ne bana abatulaba bennyininyini bagamba nti tuli tiimu Ssaalongo ffe tuwagira ku Ssaalongo kwe tutava naye ate n'abalina bye balabye nabo tebaagala kuvaawo igosanga omuntu w'emyaka 9 nga tayagala naye kuvaawo bamanyi tunamaanga ffe kutuukayo tutegeere ekiryawo kituufu maka ffe alina we yagamba wakiri bwempeza 9 awantu naye nze ne bwempeza 9 mugamba tontwala nyamba ogiroliraawo ndiyogera nga ngituuse kaffe alina we yayogerera n'agamba nti abagitukiza bagamba simanyanga lwaki ejaffe bagikunukkiriza okumanya ng'ebintu by'emyaka bino bizibu nnyo omusajja omu waliwo omukadde ali myaka nga 95 bambi kati nga waliwo n'omwami omu ali myaka 6 baali bakayanira walagi nabagulira walagi wabagulira bakayita kati nempa omukadde aweeka ono ow'enkaaga ow'ekyenda mu etaano awe ku w'enkaaga
oli ow'ekyenda mu etaano ng'ate ayagala nnyo ayagala nnyo n'okusinga ono n'amulangira n'amuga naye ggwe naawe emyaka gy'onyoledde omwenge togumatira nze mbagwe sinakikyamukayanira oba yamuddamu atya omukadde teyamunyega ye yayiwala yandibadde mwenkanya n'ayogera nti ffe tusinga n'okwetaaga okusinga mmwe ffe tugenda gatunywe mwe mukyalabaala bamulina ebiro kakati Ssaalongo olunaku olwaleero twesiimye nnyo era twebaza olw'okuba nti otuwadde obudde n'otukyayirako ku mukulu guno olulasangeye munnange weebale nnyo webalire ddala era abantu abatugoberera balina ebibuuzo bingi naye olwaleero tugenda kwogera ku kimu kyokkola okuba nti akadde katutwalaganya ate ogenda ku puroguramu Wakula Ennuma atulindiridde ku Delta TV mpozi n'ekirala bannange Wakula Ennuma gwanga 8 ennaku z'omwezi nga 8 saawa 2 mube nga mutusazeeko ng'enjogera mutusaleko wano ku Muganzi Wazza okuyingira mutwalo gumu n'emitwalo ogwata abagumu bwe guti n'emitwalo 2 kati bannanga balasangeyo mwenna okwetoloola ensi eno nsinzira wano okubakoowoola mujje muwagire enteekateeka eno mujje mutubeererewo tuwagire ate olulimi lwa beene temwerabira ng'ennaku z'omwezi 8 ogwe 11 Ssaalongo enteekateeka oba ekibuuzo oli yabuuzizza Kabboka Muwala ati Kabboka Muwala ono lwaki abaana abawala bateekateeka Kabboka Muwala yensonga lwaki twagadde omugenyi waffe olwaleero tulambululireko Kabboka Muwala oyo olwakadde tugenda kwogera makulu naye mu bufunze akadde tetulina kati okusookera ddala emikolo gyonna oba ebintu ebikolebwa byonna mu Buganda biba n'amakulu ag'okungulu agategerekeko omuntu owa bulijjo naye wabaawo n'amakulu ag'omuntu omuganda gaba yatunuulira nagamba nti kino okukitereeza tulina kukola kino kati Kabboka Muwala kigambo kya lulimi Luganda mulimu ekibbo n'omuwala ate era kiva mu lugero lugamba nti Kabboka Muwala kajja kajjudde kagenda kajjudde kakati mu makulu agabulijjo agategerekeka kyekyo kyoyogedde nti bw'oba olina kyompadde nange kankusiime n'eki kola yambankuwe olina kyondeetedde nange kambeeko kyenkusiibuza ye Kabboka Muwala bwekityo bwe kiri naye waliwo amakulu ag'omunda wano naddala mu basajja Abaganda ffe Abaganda abasajja tebalina mukwano balina ekigambo kye tuyita ejjakirizo oba omuzungu kyayita las kakati omusajja Omuganda Abaganda bamwetegereza ne bagamba tokolaba mu Buganda wano omusajja bamuyita mwana lwaki kubanga wakutaatira buli kimu kati kyatusawo Kabboka Muwala ono jjukira bwe tugenda mu mikolo gino egy'okuwayira okuwasa n'ebirala mu maka gaffe ffe abasajja tebaali asigaddeyo kituufu nnyo bakyala baffe baba bagenze ewaabwe batuteekereteekere kati mu kuddayo wano ŋŋenda kuddayo mbeere kwewuniike ate oli obwomu kiraba kati Omuganda yakiraba tiwali wajja kubaawo linnakandi omusajja ono bava namwanjula ajja kuddayo wali linnakandi limubudeebude limuwa ebyokulya olwokuba ono taliiwo bamutwale kiraba Abaganda ne baga nti Kabboka Muwala bosa bw'abazze mukyala we ne famire ye kaba muteekereteekere era nazzikuno Kabboka Muwala nga mubaamu oluwombo mwabangamu oluwombo mubaamu omumbo gw'ettooke basobola n'okusibirira emmere empangaazi nazzikuno oyogera ku nazzikuno kati yoyo Kabboka Muwala gwe basibirira kati mu biro bino batera kuleeta kikuba gobeera nnyo era mu mikolo kati ennaku zino abantu banoonyereza bannaabwe bye basinga okwagala bateekamu nnyo omwenge bwe bakazaako erya wayini Profesa bakolereko wano bakolereko wano wayini twabagambye era twabalabudde tugenda mu nteekateeka za Wakula Ennuma zitutwalaganya kakati
wine biseera bino abantu balonera bosa mukazi wayinza okusoma akusoma nakutegeera oyagala nnyo ye ate wata kusoma nnyo wayini kati ne bw'aba ategeddeko oyagala nnyo obwongo nakati era mu kambo ka muwala omwo bateekamu obwongo nga babisibye bulungi basobola okuteekamu ensujju ennyama ye enkoko ki nti bwoddayo ojja kusobola okufuna ebyokulya ne bw'oba toyagadde kulya ebyokulya biba bikola ki weebiri tewali ajja kukubuzaabuza oli talina kyajja kukulimbalimba nakyo ne bw'oba okoze ensobi bakubuuza nti wabadde ogwira naki kale nno amakulu g'akabbo ka muwala ag'ebuzi geego naye nga waliwo bino ebya bulijjo buli omu byamanyi naye ffe twagadde tukuwe ebyebuziba kitegerekeke kati awo wenyininyini kano kwekasembayo kuba obudde bututwalaganya naye omuntu yandyebuziza omugole ono mwana ow'obuwala yandimaze ennaku mmeka okugenda ewa ba kuba kati ogende kabo kamwala ono alina kumubeesabeesa yandimaze ennaku mmeka entuufu okutuuka ebiseera bwe byajja bitambula enkola yakyuka mu kituufu mu myaka gy'abiri awo 21 enkola yakyuka batandikanga okuteekateeka ng'omwami olujja okwanjula agenda ne mukyala we agenderawo naye era bosa obufumbo obulina okuwanga omukyala alina okukuuma omwami n'omwami alina okukuuma omukyala era gwe omukyala ali omwami bwakubuuza olagawa ovaawa tojja kugenda weebaze katonda naye bw'obeera n'ekisajja nga bulijjo gamba ngendefodo omusajja yenna yatondebwa kukuuma mukyala tokola tulina ennono andi kati okumukuuma obeera nga agamba nti amutambuleko buli wadda kale olowooza lwaki omusajja omuganda takkiriza mukyala we kumutuula ku mukono gwa ddyo olowooza lwaki mwattu mbadde sikirowoozanga kati amakulu guno omukono gwe gukuba eŋŋuumi ate gwe guyitibwa omukono omusajja era mu Buganda guno gwe mukazi wano amukwatako yenna wano omuli eŋŋuumi naye bw'aba yakutudde wano olw'okubisa guno gega amakulu emboozi ya leero tegugwa amalojja ewooma nnyo naye Saalongo ojja kumukomyawo mu kitundu ekyokubiri kuba mmanyi abaleseemu effumu emboozi za Saalongo tezigwa malojja naye munnange obeereyo ng'onyumiddwa ate nga emboozi zino zikuyigiriza osobola Saalongo kamusiimeyo kamugulireyo kakatunda osobolera ddala ntuukirira bw'oba oyagala kumwebaza olw'omusomo guno gwatutaddemu olwaleero obubaka ngenda kuba mutuusaako Saalongo bw'obeera eyo kikole munnange kulw'obulungi bw'olulimi ate Saalongo tukwebaza webale kujja kukyalirako ku mukutu ogw'olulasange eyo kituufu nnyo nze omu ku bantu abatamanyi abatategerekese nnyo naye nga gyendi atakutegeera abatateekeddwa naye ffe abateekeddwa okutegeera ffe tukutegeera era n'olulala ojjanga tweyanziza